Mwakola mu America. Mu America mubawala ina company erongosa mubawala akale emirimu mingi. Kwatali unampa wewa ila. Twaona ngotoina kunyonye tugende Boston. Twalina Yuda twali kunyonye yemu wakati mu business class ngoli mu enkoto. Kino katukyogere. Yuda manyesere wali mulimuko ngatonna batufugona. Ega tutambulire mu maaso. Kwa watu wanabaso ngoli mabega. Oya mubawala kolamira basone bambiro tabisasa. Wala magamba na America tebatuisa oyo mu America. Fe twagenda mu America. Tutukeyo. Nange kanyumyeko ko wali weka. Ebozi zagitandise yiyo. Nyaweka munange. Bamwena tukamuzumo n'oyogera. Okay kale. Tutuka America tumalokola share tutwala. Mubawala atuyita tugamba baliwo kadiru kembawa. Kadole 13. Bana 14. Ngatwala ko 10. Nga mumanyi kidira. Njawulo ye. Omusiro yatuwa omulimu tutuuka gwali maini oyita mu Boston oyingako mu nderi bazungu beere tuli mu America olwo ffe tumanyi nti omulimu guwedde naye nga tumanyi tugenda kukolera bannayuganda tutuuka eyo munnange omusajja atukwasa audiensi y'abazungu bazungu bokka negasooka gatubuguma ngaemuzirise bwe mutyo naffe bwe twasirika naye nga sente tuziridde nga tuzimaze batugamba mutandike omuzungu yayingali n'agamba ladies and gentlemen from Africa is Africa welcoming my brother Chico batwandula ku siteeti ngaemuzirise bwe mutyo era we baasirika kubanga abazungu naye babikola mulala muvawala yatuwa muyimisindalo n'akola bwati basekola twemunagamba tetubawa mirimu Engamba munange katuzibake wekigaana wuunawo obuwunyize nja kwogera oluzungu kuba olugwe lutono ate talinaamu osegeera tutuuka mu bazungu batwaniriza ate twasooka kulowoozaamu ne tugamba bano abazungu bateekwa okuba bamanyi kenzo ne tugamba tuwa oluyimba lwa Siterosi lwakuba nnyo ne balutuwa tuyingira ku stage nze Siterosi tumanyi bajja kuba endula oluyimba balumanyi ngaye musirise bwe muti n'abazungu bwe baasirika nga ne kenzo tebamumanyi abamanyi ne gatuggwamu ne tuba kyokka tubayingiddemu tuli mu maaso abo tutandikwa kwogera tukuba jjogo zaffe ate munangola kati tekandeete nabagamba you white people you know in Africa I'm the shortest man bwe mutete basekanya balina kiddako ne mugamba yogerako mu mpezi wazzaako ki awo ne mugamba the shortest man in Africa but he has no protection wajja kusaasira biki batufuwe biki he lost all of his parents so nenga nena tebisesa osegeera nga bwe muli bwe mutyo bwe baali osegeera ne kujja bagira ne bagamba ne mugamba kanga leka kujeregemu ne bagamba look at this huge thing very big but abusing no that's bad abazungu baawuna mulawe muli nabo we baali ate kyatumalamu amaanyi kiri ekintu eki kimu tugamba katukakuba ejjooka esamayo nga yamanjali nnyo nga tumanyi Bobi Wine bamumanyi buli ki bulwamu tukuba jjooka ya Bobi jangu gwe Bobi Wine kyandika ati Uganda ya Bobi Wine muleeta we have a political opposition leader in Uganda, Bobi Wine. He was arrested. Sorry, brother. The floor wasn't gonna go to Ana Seka. You have a money. Where are you? The Tukamba. Katumuna tumaliza show. Amani katuwenda mle tukamba tuwele ko back stage. Tweke tuwadiza sente zaabwe. Mama nakumbe baba atuwadde omukazi yatukirira nono. Oh, you're the comedians from Africa. Yeah, but oh, you're not funny. Abe. Someone here. Abe jamu. Don't go to the inside. Jamu abe. Family na kukwe jamu se. Abe mtimi. Never done. Katupa wanelo. Tubaniza yo mwenda bazosasira muganda ffe. Abaze kulumbe tulumbe. Conrad muganda ffe tukwagala nnyo. Era amazima ga Katonda mu ggulu gaba bali wa ali mu meeting
Conrad bakyali mu meeting amadwata ntiko twekutte kule tuvaamu emiliyo emitwalo ezinoyamba kulumbe tusomba netuwonye badde bubi naye lindako basole banyabo lindako ono omukulu ate kasibante basole banyabo ono buli bwatulaba nga tulina omukisa kulumbe kwennyini tuyazaa sente kulumbe agamutiri anaatu kuno ina kwata buna Rebecca Kingo. Bananga kirungi linda katono kirungi nnyo ebisala bisinga katoli wama yali akoze sente ze weziri twajja wano mu kufiirwa nga kata afudde naye twawulira abantu abayogera ebigambo netumanya nti katoli wama yafa musajja mugagga bannanga tukole sente n'emikwano owulira sipiiki y'amalema osereko wano osegeera tutogera kuba nenono kulumba okiraba owuli abantu aboogera era owulya basole banyabo abasole banyabo katuyite honarebo kiyaga MP atubuuzeeko ola honarebo kiyaga bwajja bino tukola bikole bannaye people power our power people power our power kitalo nnyo ekyokuvibwako mulongo ebigambo byatuweddeko era ebigambo tetulina bingi naye nga nuupu tukutte $2.25 ziyambe mu kuziika okiwulira nange tukola bikole noleeta nsereko basaba ne banyabo Honorable Nsereko yaddako tufune obubaka bwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Kyonna kunyopirwako munaffe omulongo kato mukama mumuzimebe ina ilahi wa ina ilahi rajiun. Nganze Nsereko ne bantu bannaffe bonna tukutte huyo aliteweisa ono tukutte $3.5 ziyabe muki owulira sente weziri yazileta kawenja mulete yize soleta kawenja leta kawenja nawe werabe wemufanagana kwajebu kawenja aliyeyo agatentebe bbiri zileta mukulu abuka wenja kulwa CBS ndalyabuka wenyanga bamunongezawo tuula ne bateekawo entebe 3 kati mbadde ntuula kamu nga avaawo ezo zirikaaliko tebagamba nti waliwo abaliwo ezo ziriko nnenizo najjabuka wenja kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuvibwako mulongo tubadde tukola naye mu kaliisoliiso naye nga musajja wa bigambo bingi era mbadde tukola ne mukama wange abe mukiribi abi embuzi kwatako naye tubiriddwako abadde mukwano gwaffe mukama amuwe ekiwummula ekyeru ng'owulira nti CBS yakoze ki era nga CBS tukutte mu nsawo ne tujjamu $12,000 ziyambe mu kuziika owulira esente zibaawo nga zijja busisokka nebananga omufu omwavu aluma bade tukoledde ekisinga sikola sente oma social capital kola emikwano egirimu nga ffe bamadiraati olaba nange gwe mbadde naawe ebbanga sikulaganga abantu bange nti oli kyaliwange era nga bweba tomuleetangako wana eyo tukole social capital bw'ofa
ofuna bakubeererawo. Ati mulina omukolo nga tewalina mikwano. Nga bw'abaavu. Basabale bannyabo kitalo nnyo. Ndinako guno okulagayo kubadde ndabye kwa neno Roni Kafeero omuyimbi w'okubafu aba ayimba musajja wattu naye ogw'abaafu kumala kaaba mukazi mulimu bamenye omufu muleeta Masaka ate ye Masaka n'ogyeno mulimu basenga abaakajanja atandikira eno Roni gwenjogerako yono omusajja yekasiba omusipi ku kansi nga tekuli mugondo omuvangako yolo kyafu basenga ne bamama Saamu avudde Masaka omulambo guli mutumbe kugera siika Masaka ekikujja Masaka okibaki bagandi basenga yo mwana wange mama omubaka basoma omubaka ku kyalo kubaako oli nga bamumanyiye musomi waabwo nga wakajanja abana musajja yakayingira obusiraamu jako n'enkofiira ojakijjako jako enkofiira jako basabo ne bannyabo katulinde mukulu Juma baba n'olugezigezi ajje yasoma obubaka ku kyalo kuno era ajje atusomere obubaka mulina mukumiikiriza ng'akuli akakalu ne baba kabenje tekavaayo tewaba mizinda naye nga bamwekakasa yoyo Juma ataba nankofiira abantu bamulabe kulumba naye aterindako ng'otunya n'omutu naye nga tuvudde mu lwali maani yanzize nkumanyiddemu ate okimuwa okimanyi bwaba tolina nkofiira nange nkuyitako ate nokufaanana Katonda wange bano bali babiri ono tajjako tagijjanga nako mukyanga bannange laba bwatuuyanya omutwe olina sawula mutwe oba omutwe gwe pakoleeta ate onyuka n'omu obwongo bwesera lubega obwongo bwesera tojja kibeerako endikugyeko kati mbuzaayo aluna jangu yaba nzisi jangu kale kwata awajja funa emirembe bana ate wekijjako oyimba wannyo sikulimu oba mumpi ate toseera owangu Juma jja asoma omubaka ulina obubaka bw'okumufa obutaliiko ssente batongobazi bannaffe bonna njatwala mukisa gunono okubala kusaako mu kirabisa ekisinga nga ngamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu obubaka obw'okusaasira butundwa SDA Church nannakwa nnyingi batandya ekitalo nnyo ekyokuviirwako omwana waabwe abadde muyimbi mu kkanisa era ne bagamba kananga obutuzze mangu ne beekwatekwata ng'ekkanisa ne bavaamu olumugo nga tusuka 3 ziyambe mu kuziika 3 obulala bodaboda siteeki butundwe bagenda ekisala nnyo mugebwa okuviirwako maama we abadde mukyala mulungi nga mabudaabuda nga ne sanja yasereka bambi awumudde mukama mummusa bakutekoteka bodaboda siteeki ne bavaamu 2 aba akyali kulanga bakuba oluzungu kumbe teyasoma abwekanga
asinga okumanya alindako tukiriza tugaane kino katukyogere buli omwe akitegere stapuwa hajati wassalamu alaikum webali kutya yabeerawo bangi sitakwetubinako ekisone muki tukkiriza nti Katonda atwagala ate bwe tufa waliwo abagenda mukulu waliwo abagenda mukeyeina tukkiriza nti Katonda omulongo Kato ali muggulu ne Katonda katibadeka amagambe eggulu si kwekusaala ennyo buli swala eggulu si kwekola byonna byonna byolaga nti nosimanyi goli mutuukirivu eggulu mazima nakwagala Katonda si bwe kiri ye katolubwama bwe yakozanga nga takwagala kugambirawo ne mulimu abalokole nayekozesa naye ava n'akugeya kati ffe tulowooza nti eggulu ligenda ba bweri singa eggulu muliriza ekigenda obba waggulu eyo muggulu ositegeera nze Katonda Katonda ali lubutawo nadda ne bwe Katonda yazaala Katonda omuyita musiru lwaki Katonda alina okuba ng'alaba ensi yonna China Russia Jamaica byonna ng'alaba oyagala Katonda abe ng'alaba wano wokka wansi alabisirikamu nze Katonda jangu lino kulira kigenda obeera muggulu singa tuba tufuna tugende wa Katonda next wali amanyago Ronald Mayinja yimba tuli ku bunkereke yimba muzeeyi lwaki obuzaabuza abantu Okay, come on, so what is it?